Wadompita munaku. Mwazi gya basajja mu. Firide mise. Abantu abali abuvunanyizibwa. Wadda mu firide mise wagwana. Firide mise woli. Ndio lyozala. Masa sompesanga kayanja wa. Asa nsobola. Niyekula ebyedda. Mugamba mutya. Gawolaba n'eddogo. Ani yagamba nti eddogo. Omukazi yagamba wagenda mu makeup artist. Anti omukazi akazito kali kamutuddemu bamubuuza sente z'abaana ze basevinga mu sako okuva mu 2022 sako etagabanangako sente kyota kikonako anti ayagala ateekewo ekirala muve ku sente kati nange nga mugamba kimu nedda tunywerere wali ku sente newe yandibadde makeup olaba naye omukadde yeekuba makeup kituufu kati ayagala wera makeup mu ggwanga ne musajja ngono yebali kujja mu kyalo nali mpulira bubi nga nti ata ozze mu kyalo mwana olamu bwagaanamu obimanyi ate obulamu bwe bugaanamu era oddamu n'oseetingamu ati nabeeranga e Kampala kati wali ku kitebe we nabanga ng'obulamu bukyali okke nga buli lunaku ab'amawulire bakeera awo mikwano gyange embeera bwe yamala okunkuba nga ne views zikendedde nga tekyali ajja andi baba amawulire baagala aliko naye obayo ne mikwano gyo nga ffe abati solidi nakonako kasimu kanja tolina nnyo ekintabula naawe kiri kintu wenaalemu ekyo tekintabula nze ate nina obuzibu wenalemusiba naye kasooka jjongera mukulembeze atandikira waggulu yatandikira ate waggulu bakutta ekyo kyo naye nga gavumenti egenda kyo baba nakikola batya bakayanja ate era ffe twekyusiza mu gavumenti bwekyuka ng'otandika kukuba n'abagizi abagirwanisa gwe ffe gwe tubeerako ogenda ku maca Bobi Wine nga ye president ate awo tubadde era ng'ogenda naye oyo aba aliko era gwe tuba twetaaga waliwo nange lwenkwasa ennaku naye ngamba kayanja ne waaba ali ku musaala guno butabusa nandaba mufa n'ekintu naye asajja bakisuuse busuuse waliwo olwonyiiga nambala oba obusungu mujje mubuuze ku anko mukunja kamu abaana bange bafutidde abaana babagagga lumu Cumi yantwala ew'omugagga nga Cumi agenze kusabiriza jana omwana w'omugagga teyateeka Cumi ekyambe ku bulago Cumi yali agenze kusabiriza mbwalaba byagondi byafajjanira yadduka emisa jangu mwana nga atiira ddala amanyi Luganda agala bakazi batamanyi Luganda Luganda alutegere atiira ddala naye nga mujje tuke tukiiriddemu wano kati nange tulaba ate kiddako njagala mansioni yange kayanja ebabikoze abirikandi ebisero byonna yatema ebikaji entungu microphone eyo buli kyoyogera ekulina kati kayanja ateekayo n'ekisaawe munda kola sente weyagalire mu Uganda Ron Genius official kano kaabaana babukirawo kabuukire kano kaabaana babukirako kabuukire bakola diiro ina nawo kabakulu abogabukabukirako oti bawusinkasi kalinnyako nosobola okushuutinga bulungi olwolwali okitegedde jajja abaana obulamu jajja ayiseeko wano kunjanga ozimba ennyumba eyo ewawa tewaba wala nakisanyukidde nnyo abasinga bagiriza mansioni yange ewawo tewaba wala tekeri ntandikwambi omaka abeerako obufuzi oli musamize sikola statement
obufunzo oli musamize n'abamu balina ku basinza okamanyira ennyo akagoma kano era nto bagenda kawalana basinza okamanyira ennyo kasola banga nkakutte sikola statement ku police sibanze mu bufunzo oli musamize oba kulaluga mukunzi chiche mwito musamize akagoma buli mwaina bajjajjabe bannange bintu byobwanga twabisangawo musamize libasabo obusamize kuba kusamize musamize kuba kusamira watukubira online billing nga bokuba kagoma ko ngabo bikola bulijjo abaye baba temuliwo kale kwawora mukunja baba oyingidde eddogo oliwulira baba oliddamu okujjongera abakazi abakulu baba oliddamu okujjongera abakazi abakulu baba ejjembe oliwulira baba eza sako abaali eza sako balaba baba okyabanja baba oliddamu okujjongera abakazi b'ekizigo baba okubye nnyo bwe kasitola banga nkakutte kano tobagwe sibanze sikola statement ku polisi sibanze abadijjajja bajjajja babweyana abeera kwali ate nga mukambwe muzibu okitegedde abebizigo bwebani abo jonkera kati agenda naye nabo bampulira kati jjajja akyaliko bagenda kati jjajja agenze nzaaliwo asooka akomewo alina kyatoyisa basooka akomewo jjajja asooka akomewo kwata nenkaddamu olwalinnya ejjoba obatuuse baba genda mu maaso ate kabaka sirimwepankirako jjajja era simanyiza omubanja bamweyana ateme ekkubo ofune woozijja miliyoni 4,600,000 abawagizi ekyo bakikoleko balisitattemu n'essongo ne batikitoka babikozeeko ebimu bamweyana bakubidde akagoma nekikyabula mu mansion yeseetaaga okwongera okwambuka saggula akagoma akasaggula tugenda kutema empenda mukunja tayinza kusula mu bibaawo kati kankubulire olaba waliwo abantu aba appreciatinga cause tukitegeera mukunja kuyekolera shiba wadde ng'okimanyi nti twalimu embiranye ate siika kumpi family family taata omwana wa shiba yafuna scholarship asoma nebyetaagisa kuno tebyamukalubiridde kweli negende mwebanga byamukalubiriddemu naye bamuwa entandikwa ne mukunja tali bulungi naye olaba nti mu kapasite ye yagezaako okulwanalwanako omwana abeeko kyakola ki abeeko watuuka omwana abeeko kyatuuka kati ffe twava ku kuyamba abantu lw'abantu butasiima kituufu kubanza ojjukira nabeerenga ebweru nga mbeererawo bakadaama ndi wano akubye omulanga ne tugenda ne tuyamba because emitima gyaffe miki mitima migagga so nze mmanyi mukunja kye yakola nti yateekawo ettaffaali mu kuyamba obulamu bwa shiba ne famire ye tetuyinza kukkiriza mukunja kusula mu nnyumba ya miti baaba bajjajja bawo tugenda kutuuka ku saiti leero lwennyini ate ng'ekintu kye balisinga okuluma ono kye yaŋŋamba nti abadde talina poloti naye nga shiba yasobola okufuna poloti mu bantu maama wa shiba infact kati yasulayo yakubayo ekiveera nga gyali balina shiba alina poloti n'omulala alina poloti ne maama wa alina poloti shiba kwagala kwa katonda ne mukunja yali agezezaako okumukyusiza obulamu nzikasita yamufunira poloti nemmanya nti omuntu yenna kasita ofunawo solo osobola n'okuteekawo omudaala n'obaako obwoguzi kituufu so ekyo nze ndaba nga kikozi nnungi eri mukunja kuba ffenna gye tutandikidde obulamu wano nze ndaba kyaliba nga abajjangawo bamanyi we waali nga wafaanana naye ng'ate wendi ogenze oyiiya katonda akubulesinga bubulesinzi obulamu ne bugenda nga bukola ki ate nange lwaki nasazeewo nzimbe mansioni yange bweti kuba manager abadde agamba mbu tulindeko sente ziwere ne mugamba wayogeddeko nazo zagambye zigenda nazo tezamubuulira ddi lwe zigenda okukolaki mukunja alina bakoledde nzaba mukunja ono twakwatagana nnyo
nga bamusibye mabega bankubira amasimu abantu basobola okwekuŋŋaanya bajja omuntu mukomera nga ne ssente mugenda ziwa babbi bakiba tebasobola kukuŋŋaana kukyusa bulamu bwamu oba okyusa mu bulamu bw'omukunja ono oba omuwonyeza okubba singa mukunja abeera contented nti alina waasula waabeera n'abaana be ne famire ye oba omuwonyeza okunyakula obusimu oba omuwonyeza okwetuga singa mukunja yeekyawa naga nti banandaba batya sita nga sinawo nsula banandaba batya nga nsula wa Sonko naga nti kanneeteekemu omuguwa abali eyabawagira mukunja bayinza kuleeta ssente mmeka okitegedde oli asalawo n'agula keese nene nzazise mukunja emmere yonna njiguze ente njiguze kati nze mukunja bwe ŋŋamba nti mukunja ezange njagala kuzikuwa ng'okyali mulamu n'okuziika sijja kuziika kituufu bayirawo settlement nange ntera ogikola kituufu nnyo ekyo okimanyi waliwo we nali mu kyalo ng'obulwadde buntwala kati ne babikamba onfudde abawo Franka yakubira brother wange esimu nga nakonfaminga oba nfudde n'amugamba kesi ya miliyoni 4 nkiwandiikeko nti nze njiguze anti kyengamba ng'okole n'akavidiyo kateekeyo abantu baagala nnyo aba Frank atwadde kesi ya miliyoni 4 abantu baagala nnyo omuntu afudde era gayagala ngamba wayi bagamba wafudde mugate nafudde kinayo ndindima nga kati kitegezayo omusajja ali ready okunteeka miliyoni 4 senga nkola omulambo naye ate tasobola kuteeka mulambo ne bayirabe kati wasima tukabaho buloka ngazizo ziyinza okubaako kizikola leeta simu ya daddy nze mansion already twamaze giteeka twagitandiseeko anti katwala kyenayagadde mu byonna kwe kubeerawo mu bulamu katwala ensobi ze twakolanga kwe kwekweka mu bulamu obutali bwaffe okufakinga life siwe bakiyita kati nga wenjijanga wane wa Calvin Kayanja nsobola okwekubya ekifaananyi kugana amaka nze nentwala nenteka ku Facebook TikTok eri mu kyalo bonna ne bawaga ne bagamba oli omwana yagizimba naye nga gwoddayo ku kaliriko ne weebakanga ebikuubyo bikunywa obwongo obujjukira nti wali tewabadde waawo kati nobeera mu bulamu bw'okulimba abantu naye ate nga gwe tosobola kwerimbiramu kati ensonga lwaki nazazeewo ntekewo mansion eyo ejja mu tugenda kukwatirako second ekyoyina era n'okuddamu music industry bayirawo ono kyansanyusiza bulungi nti mwataddeyo oluyimba mungu bawanga abanakibagala edda teetaaga kuddamu yimba katebe bemukusobola okendeeza ku stress n'ebirala second tukuyingize ne mu business yambala engatto tukuyingize ne mu business bulungi obeereko kyokola kitegeera kuba omuntu buli lwoba ng'oyingiza ne bwe luba 10 oba 2 olunaku omanya nti ebirowoozo bye bibaako kye bibajetinga nzinja kulufuna nsobola okugatagata nenfuna kino sobola okubeerawo kyenalabye ku bizinensi y'endongo okugiwangula olina ba wa mutima mubi olina ba wa mutima muvundu kubanga oli pretenda kubanga kati tunuulira olwo luyimba lw'abawangaazi abaana bakoze challenge n'ogamba yi mukama katonda abaana bano mukama nga yebaleeta naye waliwo abantu benakolera nze zi challenge abayimbi nga nayiwangawo omubiri nenteekamu n'amafuta gange neŋŋamba kati ani influence ow'amaanyi ne tunoonya zi challenge naye sebobo beefuula mbu tebannalulaba ate teruwomala abantu baagala nnyo ng'oli mabega waabwe oli yandigambye nti tebata nnyo kwagala obenkane oba basingako olina bba mabega waabwe nze nga nalwa nabo basigaleyo ku bayigwa manyi nze kati wobala abayimbi ba wano 5 ani gwe siyiriddeewoko mu bboni tuve mu byaki kyokola nagenda music industry wemba ngambye ekkomawo nina kuba wa mutima mukyalo bakwano bebinda bakati nga bakingisaha Spice Diana okitegeera waliwo abantu bangi bakusiba nako ku bya King Salo nakubira abantu bangi nakubira abantu bangi naye nze nategeera abantu n'emikwano tetegibeerera abantu mulimu abantu ba social media abo bo bakwagala wooli bakwagala kwekubya bifaananyi naye ensonga entuufu nti musajja ali mu kkomera yeetaaga ssente weziti oli n'atakuwa wadde olwataano olina kubanga olina amataala oba ng'ofiiridde mukunja mikwano gye mituufu gyegiri sekendi abantu bajja kukuyamba leka tutandike koza eyo si ye nyumba yokka gye tujja okusooka okumaliriza okuzimba nze mbadde mu projekiti nyingi neze totaleeta mu kamera kuba twakizuula emitima gy'abantu okitegeera ye oli bw'oteeka nti tuzimbidde gundi ennyumba aye alowooza mulimu kweraga tuyambye ku gundi yalowooza tuli mulimu kweraga
abantu abamu ffe tumanyi Katonda byatukoledde naye erage nga jjanga awaayo mu kamera N'aba- reason and simple n'abantu wa gye batujje okitegeera so tetulina buzibu tu offer n'okuyamba ku muntu kitegeera so tugenda kukiringa mwana katidde tumale okunywamu kacaayi tulumbe ku mashoni wadde wali ku wenyini mashoni tuteme vuunika erisooka erya ddala oba sente babbanzire kati ono kayanja ku myaka gye Calvin Seba alina amaka naye ono nasooka okujjawo wano nagamba alinako obukeesa obulengera mu bbanga newuwa ekizibu ekirala ekiriwo bano batugamba kola nnyo naye okoze nnyo simu mukama wange alina n'ekisaawe ky'ensiri ewaka nina era n'omulala gwe najja ne twafuluma ano nagamba naye linganga mumanyi yani omutufu ne mumunyo nagamba ekyo bulijjo kirina ennyumba efaanana bwetyo nenga yeewuunya oba namunyo yali tamutegedde lwaki temunyamba ne mumbuulira gye mujja ssente tubabuulira okukola mulimu struggle gavumenti mwagala givuunika n'olwekyo oyagala gamba okola nnyo kayanja ate sikola nnyo osiga abaana abakeddemu owino wali olabyeko vidiyo yange etaliimu kalango bajjonkera bwe nanga bizinensi zange ate oyinza okuga nti sikola amakinga views wali tinaba baba bawulira wadde oli aze kuvuma nawe ati neetaaga ogenda wano n'ayita awo naye kati gweokola otya vidiyo mwaka ku mwaka nga tolina kyolangamu batikitoka nze banneewuunyisa n'abo ba social media influencer omugamba nti ngenda kuwaayo akakadde oba $5,000 buli mwezi oba nkubira akalango bwe katyo ninamu eky'ekkumi kyange mu vidiyo emu n'agaana naye ate n'agipositinga nga temuli kirimu kati n'ogamba n'abantu vidiyo bwe bamala ogiraba tereeta ssente ne bwe bagiwa likes meka tereeta ssente nenze ngambye nteeramu akantu bwe kati nkusasula ogaanye izo ssente ntono sikolera $15,000 naye gitaddeyo ng'ate tekaliimu kitegeera oba tulina muntu yatulogaloga n'atuteekaawo n'atulekaawo tuddaage n'eddunia temuneezuula mukawulidde Mama Fina yakuweerera buweerezi teyakyusa bulamu bwo Mama Fina wange omulungi kampasi nasomayo naye Mama Fina byakola bimala naye tebateekayo ssente kampasi tebasayo ssente naye nga yayamba Shiba ezo ssente bazituwa ne tugulira Shiba poloti ne bansiba nanjijjayo so nze kati sirina nakye mubanja bange olaba ne famire yange eremu okunkolera naye awo waliwo awo seetaika nabbe bwe yaziwa aziteekeyo ye n'atassaayo ssente Amafina tujja munoonya amalirizo ebirala bye yakola bimala ne famire yange omanyi nga tonanenya nnyo situnulira muntu kyatankoledde ntunulira ekyo kyeyamaliriza okategedde kati Mama Fina omuntu okujja mu kkomera kitegeeza akuwadde obulamu obulala ebanga second chance kati ye sirina mu nsi kye musabira buwangazi Mungu amututeerewo ekyateeka okuba balina kuba aliwo omuntu eyali akwasaganya eyo gwe bataweerera nze kaweerera bangi naye ezo ssente waliwo gwe ziyitamu kati aleka yewaali obwezigoola obutinitini naye ate era wakizibu nnyo Mama Fina kugira kino omukama okena takikola kyemmanyi okuba sometimes tatera nakusuubiza Mama Fina tatakukolerawo namukubira essimu emu nga mukunja ali mu kkomera zo ssente z'abalooya n'aziteeka atera okukolerawo tatera nnyina era yambuuza alaba yakyogera ye tomanya kyetaagisa ki ti ssente bweziti naye nga akebera ku ssimu yogera kulize muganda bwe gyonomanya yakyusa obulamu kati sebo Shiba okuba ne poloti n'akeera ng'alina poloti Mama Shiba alina poloti okitegeera lwakuba nti beesuulasuulamu ggulu naye singa nabo bali wala kati singa nali mbaze nti obulamu bwawe butereera nange automatically kiba fine naye kati obabeererawo n'obeerawo ogenda okulaba ate bazze mu byalo mwana ensi naye ejjudde ebizibu tu yasambyako obutante kutuka kayanja alina akagoma ako ako era kubulira olirabanka kutte
kano kagoma ke kagenda n'okuvuunika gavumenti eno tete mulowooza nti ebatawaanya gavumenti yayita mutanulu gogenda givuunika kano si ka bulijjo my brother kakwate muka kalina n'okulema okusitula nenga guka kalina omukono gwe baatu kati gwe mboyiko kateeka wano kayita ka bulijjo ogamba bw'abalimbalimba gavumenti ebatawaanyiriza ebbanga kano lwendi kateekamu erinnya lya Museveni bwene era bannayuganda mu nsuutesuute ekigero okujjako gavumenti ngakirina Calvin ono mukwano gwaffe nnyo nange mukwano gwange kumala akabanga sira nnyo mbeera naye ne mukwano gwaffe ne sometimes tusinga okwawukanira mu ndowooza oba mu ntegeera tulina gwe tuwagala ennyo ate sometimes avaayo n'amukolaki naye nga mu mbeera endala ndaba toyina nnyo buzibu naye awo era singa okeera ku makya olaba twabazanyanga skit omundi ogwasooka these days nkola ripost 1 year mwaka mabega naye oli commenting anagamba kale Sonko singa ononyenza Calvin mu bino ebyokuzanya bino n'aba mu bino ojja botu yange ekizibu kye bakuba bizanyayo kati nina obwo ekizibu kye mwina kyekino nti buli kimu kiba n'opposition kati n'olwekyo ogeza kujuliza nti baba amadini weebali n'abasamize weebali naye ate twesisinkana kati n'olwekyo tetwesisinkana saba amadini tusinkanya omusamize abali kusaidi y'abantu bebasinga okwagala tusinkanya nti batakolaki batagala kusaidi ebyaffe bikolerawo oliko olera Katonda zono nkona mbukonye bwezi totuuka gy'olaga baba ngamaze kola action naye Katonda yabikola naye osobola Mukama Katonda wange nyagala okologa naye lokamalabyonna ne mama fina tero kyogera ekyo so naye inze nkimanyi nti ebyobufuzi ddembe lya buli muntu sirinayo muntu gwempalana oba gwe wali ondabye gwe nezoba naye ndirwa bya bufuzi buli muntu yenna waddembe okukkiriza mu nzikiririza tegedde bulungi ate kankubuulire ffe tetwazaalibwa nga tuwagira eno kisoboka nnyo enti okutya nga ndi futu soja naye bayira we lwakwati biri bakuwa ensimbi n'ebirala byagala naye oli kati kankubuulire teriyo nsimbi ate kati nze okimanyi nti ne bwe mbeera ewaka mbeera ku maanyi g'abantu tuli mu dokitakiza myesigi ewaka wange tuli ku maanyi g'abantu era Kyagulanyizi my brother embogo temugirabye wali njirabye embogo togirabye weddira mbogo nono mbadde njiyise nti weddira mbogo oli muzukulu wa Kayiira era abaana mbagamba nti omuntu yenna yeddira embogo temukwata kyoleka nze alina bye nnoonya kutereeza obulamu bwammwe nze Kayiira gwe yawa olukusa okujjonkera abooluganda ekitegeeza tojjonkera lwakuba oyagala bula olina kyonoonya ate kati omwavu olina amakulu g'okola wange nze gavumenti bwe bajja erina essente enkeera ku makya oli munoonyi wa nsimbi era Kyagulanyi n'agamba nti agaba essente essaawa zenkeera ku nuupu nze nnoonya ssente mu nsi ekyo kankibabuulire wano omwavu tokola makulu mwavu yalinga ayagalwa nnyina naye nakati ne nnyina takyakuba ssimu nze nkubuulira tolowoozesa abe-NUP nti okunona naye kuba kutuusira optiiki nga Bobi Wine ate wuliriza nze ampa essente kozi ndi muvubuka neetaaga opportunity neetaaga okukyusa obulamu bwange alina essente ndi mukwano gwo nnyo ng'ozigaba si gwe alina essente ng'oli mukopi mwebali ne mwenaalemu tubayina mubalina sente nga tainza kuzibaako wali olabyeko wenaalemu anteeka ku nnyonyi ngamba yiriddewo omubiri nalabye fulufiga inagwa jjonkera omukyala yeesimbye wekawempe ng'agamba oyo mukopi muzibu nampa negundi simanyi nebawunsinga kyekubuulira ogenda okuwulira projekiti zonna ate baana bannopo be bazikola ezeenaalemu ati bateekawo kasenda baguzi naye waliwo ogamba nti waliwo ogana fena tukube